Oya mikwano gyaffe abalungi ono nno simulala akedde okukwata oba okulya mu ndago era nze wenjogerera nziguse buseke era nteredde bubya mu studio za Kingdom Media Yesalongo Segawa Samwiri kadi ogerenge eri abe waffe Samwiri abeko chimbagala jomba tumide aye triple S mwasuze mutya mikwano gyaffe abalungi yonna gyosinzira okubeera nga otuwuliriza kukolera mboti omukono gukole mboti kola boti omukono yonna gyoli oli mu ddiiro awo otudde oli ku Facebook live oli ku radio nyenyezaamu omukono ogwo kanyenya gyombi olaba ako kokola my God webaze mukama olwako ne baba wasuze enjala ne baba ngenda kuliisa baana bo bobango kyasobola kukola bwoti obwo bugagga ekyo kyamaanyi waliwo atakyasobola kukikola ekyo wetwogerera yasiriseda okitegedde neggo okyali mulamu kama tumudize ekitiibwa mulinya mukama fesu tutuse program yaffe program weddemu ku Sunday kanyanize family yange omukyala abaana Nalongo Eva Jacqueline aina amanya abiri ag'ekizungu Eva Jacqueline nze byange katona mpa byaddabo era katona wayagala triple S ojide era n'otuuka n'okumpa omukyala era abanyanga aina abalala balina bagata gabusuga ddiini ag'ekisomi amazungu ng'ayina abiri Eve Jacqueline nze simanye byankanona bwabikola naye nkwagala nnyo mukwano bali kubeera nga kwoli bali kundaba mulinya ate webali kukola omulimu ogw'ettendo buli wempita bagamba my God triple S onyirira triple S oli smart triple singa Eve Jacqueline taliyo tonyuma nakunda sinyuma nakulabako naye akoze omulimu gwa-ttendo nyirira nenga kinya nange simanyi nange bwabikola naye nange ndabiraawo nga njakaga wamma kugalo buubo Jacqueline mulinya lya mukama fesu ate abaana n'abaleka wamu nange ebirabo byaffe mukama bye yatuwa abaana bange mwenna abali ku ssomero abali awaka mwebali nnyo mwebali ddala mulinya lya mukama fesu Kristo omwana akatono mulamu kama atendezebwe mwebali nnyo mwebali ddala mwenna abatwegasseeko program yaffe weddemu ate ku Sunday muganange Mawanda Matiya mukwano oyo nno babo twazirunda kuba wada Mawanda Matiya wadda nga tukyali eri emmanga nekwali family ya Mawanda Matiya mwe bali kubeera nga kwe muli munyala ya mukama fesu sanyu yaba amasanyu basanyu family wakasubi mwe bali kubeera nga kwe muli ate nga mugoberera byonna ate bwe tudde eri mu bya business bawinaze kasubi mukama ba omukisa mulinya mukama fesu Kristo mwana katonda mu Dr. Julie kutumide kadde wange Salongo mukalazi ne Nalongo Rita 90 kwe mulimo bali kuberanga kwe muli mulinya mukama fesu mo balate okunjagala banjagala nnyo abantu abo okitegedde mwe bali nnyo bali ddala mulinya mukama fesu Kristo program weddemu yatutusibwa ku mikono gya abalungi aba Jole and family tulimbya nsano emmere y'ensano tulina obuwunga tulina obulo tulina ekimera tulina obuugi bwa soya obuugi bw'omuceere byonna tubulina n'olwekyo bw'otuuka mu Jole and family byonna ojja bisangayo mulinnya lya mukama fesu Kristo tusuubuza ate n'abagala kiro entono era namwe tubakolako tusobola okutambuza nabagwenga obeera wala tusobola okutambuza ntukola kintu bituusa gy'oli mulinya lya mukama fesu mwe bali nnyo mwe bali ddala n'aba National Pastors Platform of Uganda mwe bali kubeera nga gye muli abasumba mwenna abasumba ba bishopu ba dokita balabirizi mwe bali nnyo njagala beebaza olw'omulimu amatendo gumukoze muvuddeyo amaloboozi tugawulidde ku lw'Ebisiyaga amaloboozi tugawulidde ku lw'Ebisiyaga mulinya lya mukama fesu mugolokose naye nga kansooka empumuzeemu mmale tokwaniza omusumba Moses Mulumba inginiya muganda wange dwakuba tetunaba kukaanya ani mukulu nali muto naye fena tuli awo muntu akisikaza wowe nze mukuluwo nze mutowo oli muto wange ne tukyali awo kale naye nga tunaba kukaanya naye nga tujja kutuuka mu kkoona tumale tukkaanye mulinya lya mukama fesu
Tato Musomoze Simulumba. Yes sir. Mukama agulumizibwe. Mukama agulumizibwe okukesi. Nasuze bulungi. Mwasize muti Musumba. Abantu baffe balungi. Abaana baffe balungi. Mukyala waffe. Mukyala mulungi. Amina. Mukama tukumye bulungi atuwadde week ebadde mpitirivu. Mukama agulumizibwe. Amina. Neyanzo omukisa guno Musumba gompadde. Era nange omukisa guno ngweyanza mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mikwano gyaffe mwenna butereevu tugguse ku mpewo za 93 KNM FM ate ne KTV ey'Obwakabaka bwa Katonda. KTV Mukama yebazibwe nnyo ate wakati mu program wedde mu kusande twatumbudde bubya Tukutumbula bubya twateredde dda Buseke tugguse Buseke ensonga lwaki bagamba tugguse si tugguse Buseke era si tugguse Buseke obuseke alenga tuteredde bubya. Yes, kati obuseke obwo mubagezaako okutegeeza eri buseke kyobwo omanyi abanywi bo mwengeri abamalwa simalwa bakumalwa okenendoza ne kubanga waloli ziri enseke ziri ez'obulititi zibasala ne bateeka mu ndeku zizibikira olero okula n'asatu agenda okulaa ne lugguka nga muba mukutemu akakanja mu ndeeri kati awo kati ne luzibukula kyova olaba omukulembeze lumu yagamba nti abeekatwe enseke enzibikivu katwe luddawo eyo enseke enzibikivu mwalonda bubi omwenge mundeku mweguli naye enseke enzibikivu mwenge teguvaamu mujjukira amina bwetyo bwetutumbudde mu programu yaffe weddemu ku Sande. Programu enyuvu, programu ennungi ennyo eyigiriza, programu ekwata ku nsonga ez'enjawulo eziruma ekkanisa, ensonga eziruma eggwanga, ensonga eziruma omuntu wa bulijjo, y'ensonga lwaki tuzze wano olwaleero mu programu wedde mu Kusande. Era mwebala okutulindirira, mwebala okubeera nga mutwagala nnyo, yonna gye musinzira okutulabira, bali mu kibuga wano wakati mu Kampala, ate era nammwe abali mu bitundu eby'enjawulo tubaagala nnyo, tubaagalira ddala wano ku programu wedde mu Kusande. Ate n'emikwano gyaffe mwenna mikwano gyaffe ne baganda baffe abaana baffe mwenna bazadde baffe mwenna bali mu mawanga ag'ebweru, mwebale nnyo mubalire ddala okuteekako wedde mu Kusande. Ate nawe wali ku social media platforms ez'enjawulo beera ng'osharingako ne mikwano gyo kubanga okugabana kwa Bwakatonda share gabana link eyo ne mikwano gy'ab'enjawulo nabo babalenga bafuna ku ekyo Mukama kyatutegekedde wano ku wedde mu Kusande. Nze Musumba Moses Mulumba ndi musumba owa Christianity Focus Center tuli Nabingo ku Trinity College Road. Amina. Mikwano gyaffe abali ku Facebook mbaniza gendako ku Facebook yaffe Kingdom TV yajja kubanga otufuna bulungi waliwo n'Uganda Bishop David Kiganda nayo gye tuli aline Kingdom Radio nayo gye tuli waliwo omuganda wange Waswa Frank yagamba webale kuweereza musumba wange Triple S balamusiza jo right now watching from Matete Mawogola kati ono gyali eri mama wange kati kochi twamugjayo kochi twamugjayo ali eyo mbako gyabaffe Mawogola kulwembalala eyo nesigendangayo ne Matete waliwo obwalo oba bulinga busatu bufaanagana Matete kati ali sadizeeyo mbako gyabange balutumidde bakulabira awo bakavuma batumidde ne mama wange kobukazi ne kati kobukazi ndoza mama wange yoki kobukazi ali sadize kaleerwe mwebale nnyo mwebale ddala mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nenga byonna twagala okwebaza Mukama Katonda nti atukoze bulungi Katonda ffe atubeereddewo twagala okwebaza Mukama nga bwe nabadde gamba nti tukumye wakati mu wiiki tugimazeeko twebaza Katonda byonna ebibaddewo ebibadde mu wiiki buli wiiki eddako amaloboozi gongera okusituka nga Okulwanyisa Ebisiyaga wiiki eno basituse nnyo naye leka twebaza ate tongenda okukubiriza abantu abamu twebaza abavuddeyo mu sectors ez'enjawulo waliwo bannaddiini basituse abakulembeze b'eddiini basituse naye twagala okwebaza abavuddeyo ng'ekitole olukiiko olugatta amadiini lwavaayo kubanga lwoba olutuula
bonna bannaddiini baba boogeredde mu luli kati ate bo waliwo bannabwe abasukkulumyemu ndabadde ndaba Dr. Joseph Serwadda nti eri atuula naye ate neeno n'akola ki n'avaayo n'ayogera akantu ne katambula tulaba Archbishop wa Church of Uganda nti eri mu lukiiko boogera ate naye n'avaayo n'akola ki Namirembe tugiwulidde era twagala okubaza olwa Namirembe evudde kubanga oyo bw'ayogera Namirembe ekoze etya twagala taata Dr. Kazimba Mugalu twagala okuyozayoza katwagala n'okuwulira nga n'erubaga evaayo nerubaga eveeyo naye aveeyo taata waffe oyo omukulu aveeyo agambe nga ye Archbishop wa Catholic Church yes se yave Luweero Archbishop Semogerere abaveeyo boogere tulidde ba Dr. Papa David Kiganda nga bakola batya nga bavaayo twagala okuwulira abasumba ab'enjawulo baveeyo tuwulire ba Dr. Luweere Bishop Luweere nabo bakole batya baveeyo tugenda okuwulira nti abanga ate tubadde tukyali awo Pastor Robert Kayanja naye akoze eki naye Ebisiyaga avumya akubye kwegamba tubitayize side ne side tugenda okuwulira ba Bishop Musisi abo tugezaako okugera nabo bakole batya tuwulire eri ba Bishop Wadimba bakole batya eyo bakuba ba Bishop Kyazze bakole batya bali mu kuba ba Pastor Martin Sempa tuwulira bakole batya nga bajulumiza amanyo tugenda okuwulira nti ate nali kansanga babitayiza Pastor Chiwowesi nabo bakola batya nabo bakuba banange twongere omulabe twongere omunyigize twongere omunyigize eno president yafunye amaanyi president yafunye amaanyi lero kulune teka teribona banange likomawo ba MPs twagala nabo kubala mu parliament baspeaker boogedde bagamba kama mbaye ne biru bagikomyewo tekyali kusaaga tuyozayoza amaloboozi aganda bakusituka tugabanja ate tujja gabanja era ffe weetuli tutunula ate twogere mu nnimi zonna oluzungu n'oluganda n'olusoga twogere bana twongere obikuba twanize papa yatusedda papa tusanze okulaba wasuze otya mukama agulumizibwe tule bulungi mama Foresali atya ate gwe tukwabako nga akasimairo kwekali of course mama kiba kiri bulungi amina bato baffe balungi amina mumuli mutya tule bulungi papa abakamwana bali balungi abazzukulu mwe bali agambe nti ebigago bibalinze amina andi ebigago eby'ennaku zino tubigula mu supermarket biri ebyedda gabanga mawulu kati amawulu ennaku zino bwojjewa jjajja ogwako kaveera ka chocolate byebigago byebyafuuka ebigago twazunguwala nnyo amina naye muzunguwala empola temuzunguwala nnyo ennaku zino tuzunguwala twegendereza ozunguwalako bimu na bimu tuyinza okugwa mu ntata bw'oyagala okuzunguwala ennyo ennaku zino oyinza okifuuwa nga okizza munda sikulimba maze obalamusaako bannange muli bulungi nange ndi bulungi omukama batuweera omukisa kale tubalamusa mwena mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mukama batuweera ennyo omukisa mwebula kubanga gye muli tumanyi nga nammwe mukama batukuumidde bulungi abali ku 93 Kingdom Farmer ate era nammwe abali ku KTV yaffe KTV waliwo yadambuuza nti naye nze newaffe gye tuli eneewala nga tetunafuna sigino ya KTV nemugaa ndi andi ebintu emu byakula bulala ngera bwolya bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde lwakubula kumanya buli kyotamanyi nti okirina tekikugasa ate nga kibeerawo oluusi ne bwoba ne ssente awo mu nsawo yo nze nnyo nabadde nkebera nabadde ne kooti yange gyendudde okwambala gulo live story si bya bulimba true story kooti nenjambala naye munange kooti nga terimu akavangata ke nalekamu
ekooti yabaddemu akavanga tebyaddala nno akalimuli ng'ate mazike ekyewuunyisa kyekino okuva lwe nasembayo jambala okutuuka olunaku lw'eggulo lwe najambadde waliwo ebiseera byesibadde na ssente nga tetulina ssente waka fena nituzeewuunaganyaawo owaayo oyinamuawo 5 nti ate nze nnyina fena netukkiriziganya nti tetulina naye mukama engeri oluusi gyatuyisaawo naate n'ogenda mu kibuga olunaku nemuluyitamu naye ekyewuunyisa kyekino ng'akavanga ekooti emu kumwa era ndoza ngenda kufuna naye akaseera nzireyo njaza amakooti gangebulimba ekooti eri yanewuunyisizza nnyo era nakutibwa nti akavanga takamazike nengandika kiki kino nga mazike nengamba kiki kino kyendaba nga mwekali ng'ate kabaddemu ate waliwo ebiseera wesibadde na ssente nga tuzeewuunaganyawo ku makya tolina nange sirina kyovala nga abasazi b'emivumba bagaggawala nnyo basanga munyo dola pawundi era mu ngeri yemu kati singa wali osibye oyagala kunziza mu mivumba singa wali osibye endibota n'egenda ekoti ngo gisibye n'egenda akavanga kabadde kagendera mu eroli yani kaakati obutamanya bwe butobo bwako buli kyotamanyi nti okirina kiba tekikuyamba KTV sigino yaayo eri border to border esiŋŋaanibwa buli gy'ogenda kisinziira gwe oli ku dikoda ki KTV eri ku dikoda zino wammanga free to air kwe tusimbulira tutuli mu Go TV tutuli mu Star Times tutuli mu dikoda ekuba border to border bagiyita Azam eyo ne sigino ya radio yaffe esiŋŋaanibwamu Azam TV sibagiyita neyo ne bwobeera Tanzania eyo ne bwobeera Rwanda nolwekyo mulekerawo kwekwasa esigino zigifuna va ku dikoda etalina sigino gyoyagala omulembe we gwatuuka bufe tuli ku bufe olutawo kwegayirira wekasitoda obeera dikoda terimu kyoyagala teeka wali ebbali kyomusomo nigibu dikoda ennaku zino n'emitwalo 10 okafuna mitwalo 15 okafuna okiwulidde ate buno bwazamu olwokubanga obaolina olina okusasula ka buli mwezi ka subscription kati kiregeeza ne 15 tegiwerawo bakakuwa ku layisi kubanga ate bakomawo gyoli buli mwezi ne bagamba tuweeyo 3 ng'ozibawa kyoyagala kikuseeza nolwekyo basse mulina nnyammwe oli ali eyo ategeeze munne nti KTV nejjajjawo mukyalo mugambe mama omugambe kojjawo mugambe sengawo mugambe nti bw'ogezaako gitega nekubula mu dikoda gy'oyina gwe kyoba okola teeka Azam TV ye dikoda gy'oba ogula olwo ne bw'obeera ku boda ya Uganda ey'engulu ey'emmanga ey'ekkono n'ey'okuddyo ojja tufuna butereevu kubanga n'ebintu bino byatuuse kati ebintu we byatuuse it matters ani gw'owuliriza it matters who you listen to kyano kijotega it matters ani gw'owuliriza ebintu we byatuuse kubanga tuli under attack and extremely infiltrated okay kati it matters ani gw'owuliriza sitaani yalumbye n'obugere n'abuwanika waggulu bwati alumbya buli sector ati si buli sector si buli sector kyokka buli age aginako target buli age kati sitaani aginako target Dr. mbadde nnyumiza muganda wange Musumba Triple S nti wiiki mbadde ntegereza ekitabo lubereberye 19 mukama weyayokera Sodoma ne Gomora ebibuga ebyo ebirongo ebibiri ebyali biri Ebisiyaga nga mulimu ekigambo ekigaa nti bana basajja bajja okusaba abamalayika bali Ebisiyaga mwalimu abato n'abakulu ekiki mwalimu abato mwalimu abato n'abakulu n'abato baali bayiga nga bayiga bali mubiruti bamugamba nti batuwa abayingidde abo ne bamunyigiriza n'abato mwebali nga n'abato bazze n'abakulu nga mwebali ate era wenjagala okukkiririza wadde neetaaga nzireyo neetegereza olunyiri lwa bayibuli olwo abagundi ndowooza aba production baali luteereddeyo abantu ne balulaba kuba ndulinako ensonga naye kyenjagadde okugyayo kyekyo kwotegerera nti n'abato baabirimu
Katonda ku mulundi ogwo bwe yayagala okupanishinga oba okubonereza Ebisiyaga yakola ekisoboka kubanga bakola ddiiru ne Ibulayimu bwe yali ng'ava ewa Ibulayimu mu maka omusinkana ajjukira gye yasookera Ibulayimu n'abuuza ekibuuzo nti onotta abatuukirivu n'abatali batuukirivu ku nsonga eno ono oba naaga nti sijja kukikola awo kawulira ako Mukama n'akola commitment kubanga Ibulayimu yakidimandinga n'aga nti Mukama kati wadde obusungu wadde olw'Ebisiyaga bino ebiri e Sodoma ne Gomora taata naye kakati ogenda kutta abatono manya abatuukirivu n'abatali Mukama n'aga nedda kati singa amazima gali bwe gati kino kyengezako okuwagira kyoyogera bwe kibanga abaana abato tebaali part Mukama yali maintaininze promise ye yali akoze era nga bw'olaba bw'akikola ku Luti yagamba nti kakati ono Luti tugenze okunoonya nga Ibulayimu yadde yegayirira yagende Mukama mwe n'abaamu 10 kuba bakoma ku 10 batandikira eri ku 5 batandikira ku 5 abatuukirivu bwe munabaamu abatuukirivu 5 era ono kizikiriza nti awo 5 nsobola kireka ate bwe munabaamu 4 ate bwe munabaamu 3 nga bagenda bakkirira oba bakoma ku bameka bakoma ku 10 oba 5 tujja kirabaawo naye wuliriza bamalayika bagenda okubala akawungeezi ekibuga bakiyitaayitamu nga bagenda babala bagenda okubala nga temuweramu yadde 10 abaali batalya kati kiregeza n'abaana baali boononefu ne 10 teryawera anti bonna baali paati kaakati olwo olw'essaala za Ibulayimu ze yali akoze wangi bamalayika ne ba optinga for another method ng'egamba tutolemu Luti ne mukazi we ne bawala babiri nizolo balaba abantu baali tebawera 5 yali Luti mukazi we n'abawala babiri embeerera ne batoolamu batoole ne babagamba kati mwategedde nti kino ekibuga tekirina bwe kiwona naye ate mmwe tewali nsonga lwaki mufa kubanga abatuukirivu tewali nsonga lwaki bafa n'abatali batuukirivu kati mmwe mufulume mudduke mufulume mutekeyo kakokola tondeka nyuma kubanga ekibiriiti kinaatera okugwa nga kiva waggulu okwokya ebibuga bino it was only unfortunate nti Mukaluti yali adduka ate n'awulira ebibwatuka emabega kubandoza bwe kyabwatuka kyakubanga bomu yava mu ggulu n'ekuba ekibuga ekisooka kati Mukaluti ndoza yagenda okulya nga kigudde ku kyalo kuba badde basula n'alowooza nti bakikubye embuzi ze oba kikubye bukoko bwe oba kikubye lumonde we n'akyuka alabira eddala wekyagudde ate nga instruction zaali zigamba nti bwe muba mudduka temutunula mabega era Bayibuli egamba Mukaluti bambi on a sad note n'afuukira awo empagi y'omunnyo olw'okutunula emabega kubanga bambi yatunula emabega awaliwo lesoni nnene nnyo naye si gye tugenda okwogerako olwaleero ebiva mu kutunula emabega okiwulidde naye njagadde kusapootinga kyoleese nti mwalimu abato n'abakulu kyensonga lwaki Katonda bwe yatuuka okuzikiriza yali badde agambye singa abato baali innocent era yalikozesa method y'emu n'aga nti kati bamalayika mwategedde tusooke tweweeyo olunaku mugende nga muntooleramu obwana mubutoolemu mubupakire oba mu kutiya oba ku wiribaalo oba mubupakire mu kikapo oba mubugjeemu bwonna mubutwali ku kyalo ekirala n'ekirabika n'obwana bwali bwayonooneka dda obwana bwali bwakolaki naye ate tusooke twebuuze baana bange bwokireese atutandikidde awo kaggwasegawa tusooke twebuuze ate tuddeko emabega abasiyazi babeera n'abaana abasiyazi bazaala tebazaala tukireka awo naye ndoza oke kwokuzaala tebakiriiko nnyo kubanga enkola yaabwe tezaala emindi ekisinga obungi bw'obalaba n'abaana bubeera bwana obuli adopted mu America babugula buguzi ogenda mu ssanyu babies home obanga wawasa musajja munno kati ate mutuuka ekiseera so nga ate ekyakuwasa musajja munno butazaala era wamanyirawo ntajja kuzaala kakati ate okumanya nga balina ekigendererwa ky'okwonoona abaana abatali baabwe bayonoona bw'obalaba n'abaana tegeera oyo si waabwe
oyo si mwana we babagula buguzi babanona mugana mawanga ga Afrika Ethiopia obasombyewo abaana bayitirivu nnyo weeberedde mu lutalo basombye abaana mulinnya lya adoption bali mu adoption babatwalanga babatutto bayamba ne batuuka eri ne bali ku routing ne batendeka esiyazi eddala okiwulidde nawana e Uganda basombye nnyo abaana naddala mu mambo kate bavaayo ewabadde olutalo gye luludde baagala nnyo ebitundu ebirimu entalo obalaba bayikana bino byonna bi NGO byonna byebijja bi NGO nga goloza bizze kuyamba baana kumba abakulu bazze kulikurutinga bakimanyi bwe mbawa abaana nalabye ka video akankabiza amaziga olunaku lwokutaano olwo n'emisana nga ndaba abaana abato myaka 6 myaka 7 myaka wande muno wetano mwana wetano walwabuza kavidio oyinayo sega waliyo badeko n'omwana w'emyaka 5 waka tata nalimbadde waliyo badde omanyi omwana w'emyaka 5 muyinkana otunulira ka video kali n'ogwa Bishop walwabuza ka video yako nti yawulidde ku story ya ka video yako n'abuuza nti bannayuganda oba bazungu baana bannayuganda bafe bawana baana bannayuganda naye ka video ketwogerako myaka 5 myaka 6 myaka 7 mulimu ow'omunana mulimu n'ake 15 ke ka coach ake 14 ke ka coach niyo bwana nga buli awo bunyo mu kiyumba kati olina okusooka newebuuza nafunye ebibuuzo binyone nga bwe mbiyanukula naye ekirungi nayakampadde ate naye fooma ge whereby ayina a lot of information kati ebimu nade mbibuuza olede nga nyina gwe nsobola obibuuza ekisooka byonna nabuuzizza abaana bano babajjawa abaana bano babajjawa naŋŋamba wane waffe e Uganda engeri gye twalunda obwavu ne tubulunda ng'abalunda obumyu engeri gye twalunda obwavu ne tubulunda ng'abalunda obumyu mu society yaffe nga n'ebimu kubireese obwavu wangi mu society yaffe eno biwerako of course obunafu kyekimu ku byo services obutabaawo okubeera nti twesigamye ku bazungu president alwanaganye n'enguzi n'abali b'enguzi n'agaba ne munyambe ku bali b'enguzi abanneetoolodde omala kulaba ekisiyaga speed kwe kitambulira mu Uganda n'olyoka otegera obubi bw'enguzi kubanga ffe sente ezaffe wangi zonna nga bwe tuzikuŋŋaanya ziriko abazibba kati eggwanika nerisigala nga teriina ate ng'eggwanga lirina okutambula kati nga tulina okusaba abazungu batuwe si kutwongera kutuwa batuwe tukole enguudo batuwe tuddukanye UPE batuwe tuzimbe amasomero kakati ng'ate bali tebalina ssente zokka balina ssente bazikutte bwe bati mu ngalo naye ziri conditional zirina strings attached bagambe ssente tuzirina nene ebisiyaga tubirina ate temugenda kutwalako ssente zokka bino birongo bitambulira wamu birongo binagendera wamu birongo mu mawanga ewatali nguzi wangi basobola okugaana ebisiyaga ate ne babigaanira ate gundi tiyagobye gundi president wa Tanzania yavuddeyo n'agoba obutabo bwonna oba baali babukukusa mu mawanga amawanga ewatali nguzi era eggwanga eryo nga liprotectinga resources zaalyo era eggwanga eryo ng'emisolo nga bwe bagikuŋŋaanya gikola bya ggwanga era eggwanga eryo nga lyesobola musobola okumira ku magulu gammwe 2 ne mugamba ebisiyaga 1 2 3 out of here kata juzi teyabigoba misananga mwenda mulaba kata teyagaana wawulirako abazungu nga bagamba ntugenda kuva mubuyanga n'ebigundi byammwe bibendera byammwe tetubiraba wano tebajja ku World Cup nga beesibye bwerwaini bono bagamba not here bagamba nti gwe tusanga ng'akeesibye tumugenda mu yellow card mu mawanga g'abawalabu oyinza okubitwala mu ggwanga lyonna nga babiganye tosobola balina ssente zaabwe balina amafuta gaabwe kati kitawanya okututuntuza ne batulemerako ne bateekako akazito ne bagamba mubigaana mugenda tugwako kubanga twekuumidde mu bwavu omwavu talina bwalwanyisa bisiyaga ekyo njagala okigamba bannayuganda nga ntunudde ne mu kamera obwavu n'ebisiyaga bya Luganda obwavu n'ebisiyaga bitambulira wamu
bwe tuba tunagoba Ebisiyaga ano twejjeko obwavu tubwejjeko ng'eggwanga ate era bwejjeko gwe nga individual gwe nga ssekinoomu naye ng'okyali mu by'okusaba obuyambi ng'eggwanga tolina bw'obiwona tolina bw'okola ki lwaki tolina bw'ogamba nti neighbor baamukutegeeza dda baabagamba neighbor ali abafu naye ate mmwe neighbor be ne mwekuumira mu bwavu nga n'ezemmere temulina sukaali temulina nva ate neighbor ewuwe ng'asala embuzi buli lunaku asala ente ku weekend naye baabagamba dda musezi kati nemulyoka mutwala obubakuli mugenze kusabayo nnyama neighbor atuuka ekiseera nga takyabeeguya wabula nga babulira kaate nti ndi musezi naye ennyama onoogirya kuba nafumbidde wamu n'obugalo bw'abantu onoogitwala oba togitwale naga ennyama yiino nenataddemu obuki mulimu obukono mulimu obugalo bw'abantu onoolya toolye omutegeera kati toyira gwe toba namaanyi gamugamba neighbor lekera okulya abantu ate nga gwogenze ewuwe okusaba enva oli dependant we atuka ekiseera nga takyakwekweka bayibuli egamba nti omugagga yafuga abaavu nkwekyokulabirako abasiraamu tebalya mbizi naye bw'ogenda ng'omukozi mu maka g'omusiraamu okukolayo njagala kikakasa tasobola kwekweka ng'ali embizi ye nannyinimu bw'oba guwagenze ng'omukozi nannyinimu tasobola kukweka mbizi ye ng'agirya nga musiraamu gwe maid gweomukozi wagenze okukola gweomukozi omusiraamu wagenze okukola mu maka g'omuntu atali musiraamu nga ye ali embizi ye boosi ali embizi yakwekweka ayinza okwekweka hagiteeka na mu firiji awo gwogimufumbira gwoba tolyalekayo naye gwofumba n'ogiteekawo ku mmeeza kuba eri nnono ya bayibuli ega nti omugagga yafuga omwavu simanyi ekiwulidde era kiringa bw'ogenda ng'ovudde wano ogenze kuba kyeyo ebuwalabu n'ogenda okikuba mu maka g'omusiraamu ne butuukayo nga gwe Kristina olina kugendera ku mateeka ga busiraamu ate nga gwe Kristina infact ova Uganda nga bakwambaza akakaaya ennyonyi ogenda ogirinnya ng'oli musabike ova eno ng'oli musabike oba oli mulokole oba toli mulokole kasi omugagga yafuga omwavu bwekityo bwe kyakula gwe oluganda ngenda mu buwalabu kukolayo nga bagga nti girakyusa wangu byobadde oyambala sikaati jjamu tukwagala paka wansi n'akakaaya teekako nesigida ogira okugula ekikalamu ekya bulaka ogyesiige osobole okunyuma n'okufuna favor mu maaso g'oli bwe bito ebintu bwe byakula eyo principle tosobola gikyusa kati n'amawanga bwe gato bwe gaakula gwe bwe weefuula ayeewola bayibuli egamba nti ayeewola bayibuli yegamba lunoonye olubawe ayeewola aba muddu w'oyo amuwola ayeewola aba muddu katwagala okubulya bannayuganda amazima kiki ekirese wano Ebisiyaga tuleme kwogera nga tuyitaayita ebbali obwavu bukoze kinene naye obwavu obumu nga ffe tubwetondeddewo ffe tubutaddewo obwavu obudde kuki okubeera nti gavumenti njavu gavumenti esabiriza busabiriza sente pulezidenti bazimubbyeko abasajja atulajanira bulijjo tumuyambe tumutaase ku basajja bamubbye sente zakuŋŋanyawo ze babba kati gye bakomyo zibba eggwanga neribanga lirina okusaba eza flyovers ez'enguudo eza payipu yagundi payipu ya petroli payipu yagundi kati amaanyi agoogera nti temujja kubireeta wano gaba matono okujjako nga tulwanyisiza enguzi eve wano enguzi bweva wano tujja kufuna amaanyi agagamba Ebisiyaga nti va wano olabye olunyiriri ojja kumala olulabe ojja kulaba tujja ndaba si kikulu tujja ndaba tugenda tugenda mu maaso okitegedde challenge weri nolwekyo ng'eggwanga lisigala liri vulnerable nti amaanyi muba namatono agoogera temusobola kuboggola wangi webale nnyo webale nnyo kugambye neighbor bw'aba ali abafu ng'ate gwe toli musezi toyagala kulya bafu kola sente z'ogula ennyamayo obe n'enva ezizo naye tolina gy'ogenda kujja maanyi ogamba neighbor nti lekeraawo okulya abafu ng'ate gwe tolina ng'ate ennyama ye sefuliya yimu yegifumba ate oluusi ng'atabula namu
omusigana ku dining nga tuli bwati aluma obugalo takwekweka omugagga teyekweka kirenga awo bajja enjogera egamba nti njogera kaati ng'omusezi agule sowaani omugagga teyekweka ngaali ekiki ng'oyinza okwekweka nkubuza ekyokulabirako oyinza okwekweka hawusigaalo oba samba boyiwo omusiraamu ayajja okukola ewuwo bw'obanga oli akabiriiziyo ng'olya pooko osooka kwekweka gwomanyi yeyajja gwewajja omugamba nomugamba oba okola wano kola oba tokola lekayo naye genda ogimbugumizeeko mbugumizaako okitegeera njira naffe bwe tugenda mu maka g'abasiraamu okukolayo n'omusiŋŋaana gwekimanyi dda nti okubeera n'abakazi abasusse ku omu buba bwenzi si bwekiri naye bwe kakutanda n'ogenda okukola ewahaaji abakazi bana basatu baayina gwe batwalira sukaali n'emigaati agamba mulokole katwalire oli mukazi wange namba 2 mulokole katwali owenateeta omumaze twalire owekajansi n'ovuga bakusanga ogiriko ogikola olya ogivuga ogenda kusapootinga bwenzi naye tolina kyakukola kuba gwe wagendayo bw'oba tokyagala noonya engeri gy'ovaayo bw'oba mulokole n'ogenda okukolera omusamize obeera ne choice okwanika embugo agambye yanika bajjajja abo kololya jajja bagenda obaanikemu naye nga gwe oli mulokole haga mukama katonda ate wano ntuuseewo ntya mukama ate nze nyina kegundi nyina kafeze enkyamako keefu bazita keefu buno bukeefu pabu obwo kyamyewo mwagala kulyayaawo akantu enjala ebaluma biki waliwo ŋŋendayo nosinga nomuwala akuweereza ngaomuwala akumanyi nagamba musumba mukama yebazibwe nomugamba yebazibwe munange oli mulokole bambi nga mulokole abamulusi tuvayo nga tugane banne mukama katonda ng'ayambadde enkunamye ekomeno waggulu naye talina kyakkola n'omubuuzi oli mulokole ndi mulokole osabira waha nsaba lwalumu na lumu tebatukkiriza genda naye ng'olaba n'enkunamyo gy'ayambadde baamukasenkake ajambale baamugambye tojja kukolawo wano naaga agasikaati agawanvuwanvu ojja kugoba bakasitoma baffe tojja kukolawo omwenge yaguliko yaguweereza yakuba mirimu gyamubula bambi n'afundikira ng'akola mu kabaala mu kakeefa ako bakayitaani paabu obwo kati emirimu gyamubula naaba nga waakola okiwulidde yagendawo ng'agenza okusiika chipusi ne bamugamba n'omwenge ojja kuguweereza totuleetako lugezigezi wano kati wadde mulokole yasaanukula simanyi owulidde tibibakwatako ebyobulokole bwo kati engoye gyebaagala oyambaliza olina okwambala kyova olaba mwina abali eyo njagala mugambe nti obwavu faya ekiwulidde twegobeko obwavu tukole tubeere financially independent nze natunulidde Uganda nenjiteeka bwe nti ku minzaani nentunulya amawanga g'abawarabu neŋŋamba Uganda esobola okukola kata kye yakola juzi World Cup Uganda esobola ekikola Uganda esobola oyimira ku magulu gayo binaganda ebisiyaga bive wano Uganda esobola ekikola. That's a challenge to all of us. Kata yagamba ne bobo oyambadde buno bayita wizband bulaba band buno obukomokomo obwo nga karoini bo babagamba tojja kuyingira kisayo tojja kuyingira ne bayimira ku magulu ga babiri wawulirako abazungu nga babayiganya wawulirako nga babatiisatiisa wawulira nga bagamba tugenda kumenya endagaano zonna zetulina nammwe abazungu nabo bagezi bwe bamala okulenga baga nti oyo nno mugagga yaboggodde tebagenda mu nsonga ndala tebagamba kooganye eryo ddembe ly'obuntu oliganye abazungu nabo mu busiru bwabwe ate bagezi ene Uganda kye bayita eddembe ly'obuntu kirala ekata kye bayita eddembe ly'obuntu kirala owulira human right ekata zanjawulo nnyo ku human right e Uganda Uganda bakugamba human right bisiyaga kyekimu ku byo abantu balekere eddembe lyabwe butereevu bamanya gwanga ki libadiringa na buterevu era tebasobola kudira kata ne bagita human right abuser bayande wa msajja ekintu yaboggodde mugagga yaboggodde omugagga yakoze eki omugagga omulokola asobola okuboggola n'agaana omwenge ku mbaga ye kituufu omulokola omugagga asobola okugamba sigeza n'endaba eccupa y'omwenge ku mbaga yange buli ayazze okunyamba gendera ku standard gy'osanze wano compromisinga owulira tetugenda kunywa kuba nze ndi mulokole
boboze mu meeting zembaga zange era batandiko bileta ngene kati bane tutunyweko kuba abamu tetuli balokoli tikati bane omukono tunagubera ngo tukusoda yika tugule ku creating as bamanyo kubyeyogezaawo nibaga tugule yawo ku creating as satu batali balokolize tunanywako wali abalokola bamwize ngenda kembaga nojiro jidduka kongo bode bukyali ogenda okulaba nga batanze okusanukula akasanukula compromising okwekkiriranya simanyo chuli nobabuza nti kyaze kiti ekyo ojiro obaze bali nogandi ateka kati mulokoli munanga ateka kyaze kiti ekyo embaga yo mulokoli ataka sanikira okwetololo bwenkanidda nga opena nga yabade kabira kasanikira nagambo wayi musumba kyatu giseko gonengo manji avude komana abatestesi omuntu agenda ndbaleta abatestesi bola babagagga kwagala nabo bagagga kwagalana tebabera mu kifonga kwegamba tewaliwo mwenge nga sebo ogenda okujira oto okutunula wali ebbali nga baleserole namba eri wali ebbali eri wali erinze era olugira nga bagisaanukula kasita balabanga butandisa okukwatakwatamu nga bagisaanukula nga ebuna ekidaala awo ebuna reception nogamba mulokole ate embaga y'omulokole egenzeeko etya omwenge noga nti waayi kwegaffe bali bamanyi be babiguleesa abo abatemanyi chairman yabadde nga yesi mulokole kati ate ne banne bali abala nga si balokole kati bo ne baguleeta bo be baleese noga ni mulokole gwe wasiri wala ddi kulwakumeka udiri wasiri wala utuko otya kwekyo singa embaga eno ebadde ya musiraamu nga abalokole bazze omuyambako abalokole nga bazze okuyambako musiraamu kugibeerako abalokole abo balireeseeko embizi omusiraamu n'asirika kyalisobose compromise zikyali eno ate waffe mu kikristaayo ate ekyewunyisa abantu abatannalokoka nzi kyobula nagandi singa abasiraamu baali bekoleddeyo akantu kamu kokka bwe bati abasiraamu singa baali bakoze ekintu kimu bwe kino bakkiriza yesu baali tusoose mu ggulu omusiraamu nga amaze nanyiga swiki ya yesu wati naga nti ndokose yesu mukkiriza ye mulokozi wange abasiraamu be basooka mu ggulu kuba bali strict nnyo kyatayagala batakyagala ayimira ku mawululu abiri n'agaana bo bayawula kyebayita sente ku faith bwekituuka ku standard zaabwe spiritual values zaabwe tomunyiga tomunyoola otuuka wano oke Dubai otuuka e Dubai bwoba wali ogenzeeko e Dubai taata otuuka e Dubai Friday si yokka essaawa e Dubai oluwera ssaawa 7 toyina dduuka lyosobola kugulamu kintu bagaggala ne bagenda nkugambye alikuggalira ku mugongo bwati nga wakatuuka bwoti nesene zo ngozikutte mu ngalo bwoti nesene ngozikutte mu ngalo nakwetondera naga sorry you will come back after prayers bagaddewo bagenze kusaala sene ngozina bwoti mu ngalo wano mukristaayo akugamba mbadde sinatunda okuva ku majja mbadde sinatunda omanyi mukama agamba tubeere n'amagezi saawa yalankyawo kyobulaba ndi bali abasajja katonda atuuka ekiseera n'abagaggawaza nnyo mu butali bulokole bwabwe ne bakubanga abalaba nga bakuuma ennono babulako akantu kamu kokka kakulokoka singa baali balokose baali gweredde mu ggulu okiwulira basamu bwe kituuka ku katonda bwe kiba kya katonda tomunyumizayo kintu nedda ssebo ate ne bafundikira nga era bagaggawadde eyo tuvuddeyo naye nga abakristaayo mwetereeze mu compromisinga nnyo mwekkiriranya nnyo bw'oba obaze okukkiriza ekintu kikkirize bw'oba wa katonda ekitiibwa mu mbeera zonna nzizeeyo nvudde ku mugagga njogedde ku ggwanga nga gagga kangende ku individual mukulu kagwa sega nga bw'owulira nkubiriza eggwanga lya Uganda lyejje mu bwavu lifune financial independence obanga linagoba western influence era bwenkubiriza n'omuntu sekinoomu individual gwenga omuntu tolina bw'ogenda kuwonya mwana wo muli Ebisiyaga nga weekuumidde mu bwavu ekyo nkulayirira ng'okyakkiriza mbu waliwo ateekwa okujja akuweererera omwana wo ng'okyasabira basiponsa bajje ne sponsorship zijje majority ez'ebibiina ebiri wano e Uganda zi NGO ezigaba sponsor mu mugongo gwabyo waliyo agenda bagita Kisiyaga era sente bazijiri waabwe nga zizze kola ekyo bakwebazaaki bakuweerera omwana wo bakwebazaaki bakumanyiiko ki ekisa kyabavaawa ewaabwe tebalinayo bizibu birala
simanyi kiwulire noletse sente zino zize zajja ku program kukitambuza ngambye bwe ngamba majority ntegeeza 99% eza NGO eziri wano 99% eza NGO eziri mu Uganda ekyazireeta no kupushinga 99 kati gwatabiryange wamwe gyokola temubirya nsaasira nsonyiwa kati gwogudde mu 1% wetwale wekka naye nsobola okukulaga lisiti ne bwoboze mu ofisi yange nsobola okukulaga lisiti sofa eya NGO eziri wano eziri ku lisiti ziri 40 nga zo tezinokwegaana tezeegaana tekyazireeta no kupushinga busiyaga gavumenti yakagalako mu bbanga nga lya mwaka gumu gavumenti yakagalako NGO 22 zokka 22 18 tezinaggalwa kubanga mulimu abanene nga bawano nga badde bakiryamu mulimu abanene bawano abadde bakiryamu abadde bafunayo akabaasa naye nga zonna ziri ku lisiti ntizirya n'okwewakana tezeewakana naye nga zeziri mu activities ezotuyambako baana okusoma sponsor mwe n'abagenda baleebeta mu masomero sponsor munnange batufunire mu headmaster munnange taata sente zinazifuna taata omwana agira asoma taata nja kuzireeta okay headmaster nyine olusi yakuwa n'amagezi nagane waliwo ekibiina wano ekigaba obuyambi kina n'abaana bekiyambako wano okusomesa wano bwaffe wano oba nkuwa egundi yaabwe adresi yaabwe akubire ku simu akutandise kuba oyeredde ye headmaster ali part of the system bakimugatta mudda afuna check ye buli mwezi akantu kagenda ku account ye buli mwezi kati bamugamba tuyambeko mu recruitment oluusi gwe ekitongole gwe omuzadde gwokyetuukirira bane nawulira ni mwina kabasale wano mwinako kabasale wano bane mwinako kaki badde nonya sponsor nga tebagaana nga bagamba omwana muleete naye ndowooza agire ddala ndowooza mu kisulo mama nyabo agire ddala wa mu kisulo kati golowooza kisulo kumbe yego bagenda okusulako wangi gwoba bamutadde mama nyabo bamukutera mu kisulo mu myezi 3 bagenda omukuddiza nga oyina mulala waba wa mulala bakuddiza mulala waba wa mulala mutaamu bakuddiza mulala mwana wo nalabye obwana nalabye aka video amaziga ag'ekisajja gava wala naye amaziga gampiseemu abaana myaka 6 bazadde baabwe bamanyi omuzadde wabeera tamanyi abazadde abamu tebamanyi gwoba wa mwana bo ne bamufuula kye baagala kati omwana bwolede ojja kumuza omwana atuuka atya okukkiriza nalabye obwana myaka 6 nga buli mu kunuuna private party za bunne waabwo bwe mwana ne bwesiyaga myaka 6 myaka 7 yesebo bwonna buli mukunya buli mu kiyumba ekibuuzo ekyasoose okugenda mu bwongo obwana buno bwabiyiga butya obuto bwe butyo kati ate ejjukira nabali ekyo kyekibuuzo kye baagala weebuuze bali ababikola ababutendese kubanga balina ideology gye bapushinga gye baagala tukkirize mbwe ekintu ekyo kiri nakyo kya butonde kati baagala bwe mulaba obwana obuto nammwe mwebuuze tinaye ekintu kino banga si kya butonde obwana buno bwakiyigiddewa kati gwe baconfusing era awo osigalawo naye ngeri babega mu background it is their own making bebakyekoledde kubanga ebbanga lyebamala n'obwana buno wangi badawunulodinga obuvidiyo era obuvidiyo buno nga bw'abaana bweri bebamala edda ogwegwenyula eri ewaabo abaana bebagwegwenyula jukira nagambye edda gye bajja abaana babajja mu bitongole manya abazadde abaana nga tebaliiko abaana abasuule abava mu ssanyu babies home abaana bano bebagula mu Africa bano okuyita mu adoption babadde babasomba wano mu Northern Uganda babasombye abaana bangi ne babatwala nga babefudda era obasanga ku nnyonyi ffe abatera okubeera ku nnyonyi nga mugenda osinga n'omuzungu ng'akutta akaana akaddugavu akatwala bakatwala mbubaka adoptinze bazungu babiri oluusi musajja na mukazi mbubaka adoptinze kumbi bombi oluusi basiyazi naye bakatutte bakayingize mu system ng'obudde bukyali bakatendeke ako kekali ke bali bakomezaawo eno nga kakubu ne kabatigomya anti kaddugavu kannammwe ke bakatwalire bakayingize mu kinuga bukyali bakaze
ke kagendo batigomya masomero gamwe gonna wonna wano abasajja nga balina strategy yogera tukubanda badenda abafazo omu era naka video kayina ndoza yakazanyira abantu fazo omu ye muna Uganda era yogera Uganda naye nga abeera mu America agamba nti enkola bagigira nnyo yatusena agamba nti waliwo ne ba bishop baabwe yes tebalina bye batalina kubanga babakola alina omwami gwe yagambye nti babakola bava eno nga babakola bati babatendese mentalinga bishop kyasomesa dda kyali asomesa kane faazo ono yavudde ndaga yatusena ogamba nti ne mubbo ng'abakatuliki yagamba mwegendereze mulimu abasista basiyazi nga baabwe babasonsekamu abaabwe nagamba wano tulinawo babulaza be babasonsekamu akavidiyo nsolo kakulaga ojja katulaga yitojjukira eggwanga lye nakulaga wano eggwanga lirinaanaganya endooza saidi yawe Peru saidi yawe Juba eggwanga tulyerabidde naye kavidiyo bwe tukanoonya tuyinza okukalaba nga babishopu baayo bonna okajjukidde babishopu bonna abakulembera dayisa zonna ezaaliyo baali basiyaga obwana paapa n'agenda okukyalayo nga bonna bataddemu resignation zezamwaniriza nga bonna baali zayininze bagamba munange nti tusonyiwe twakola ebitaliiyo obwana netubusiyaga kati jjukira abazungu batuuka ku level ng'okusiyaga gwo tegukyali musango era si musango it is part of life wabula kye balabanga omusango oba kye batakkiriziganya nakyo nnyo kwe kusiyaga akaana akato kati bano tebali mu kwetonda kusiyaga baali beetonda ku bandi okusiyaga okungi ate basiyagiddemu obwana bano baali beetonda oba baali bakadino no baali babishop ab'eggwanga nolwekyo Catholic Church bambi yeetaaga okusaba ate yo eri extremely penetrated naye kansooka enkulaga efaazo ono omuna-Uganda olabe ye kyagamba ku bisiyaga bitandika batya baluka batya olukwe lwabwe nawano bayingirawo batya ebisiyaga bifumbekedde mu masomero gaffe nze eri ssente gye biva gye mbeera kyembagamba nkirinako obukakafu sente nyingi zivaayo nga zijja wano mujjukira abaminsani baffe bali abedda bavanga mu Europe wa ne bajja wano okuyigiriza eddiini kati eddiini empya ya bisiyaga babiteekamu sente empitirivu ne bajja wano ne batargetinga abaana baffe naddala abaana abaavu ne babagamba tujja bakolera kino nekino 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 abazadde ate olusi ffe tutwalayo n'abaana abo waliwo pasita eyazze n'agamba tujja kubayambira abaana abasinga mu abo babisiyaga mumpuliriza bulungi njagala abazadde muwandiike erinnya lino oba oliwandika mu ssimu bawa waliyo mu America omusajja bamuyitanga So Alensky njagala okubategeeza n'ekintu kino kuba ne mu kereziya kitandise omusajja bamuyita So Alensky bamuyitanga So Alensky kakati omusajja oyo yali atheist naye nga yeeyita muki mu katoliki n'abuzaabuza ba bishops bangi n'abakatoliki yajja nga yeekwese mu kintu kye bayita charity twakyogerako Sunday yaggwa nga yeekwese mu charity okuyamba okuteekawo charity projects abati ba bishops bangi ne bagamba ati kyeki kyamu ekirimu ekyo kuba kye tuyigiriza charity bulijjo bwe bati bajja So Alensky oyo bwe yakola naye nga ekigendererwa kikyali bwe kiti yayagala okumenya kereziya okwonona kereziya from within kubanga kereziya nzibu nnyo okusatula from without kati ye n'agamba nti nja giyingira muli munda njonone from within kakati n'aleeta abantu abatalina kukkiriza abatalina kukkiriza yadde empeke y'okukkiriza n'emu n'abasindika mu maseminaaliyo ne basoma bangi mu bo ne bafuuka n'abasaseredooti naye nga they are atheists nga si bakkiriza ne basoma ng'emmisa ku walotaali ne bakola biki naye nga tebalina kukkiriza pulaani yaabwe nga mpanvu ne baddira abo abatalina kukkiriza naye nga bafunye obusosolooti ne babatwala mu maseminaaliyo okuyigiriza muki mu seminaaliyo ezikola ki ezivaamu abasosolooti
ne batandika okugenda nga basaasaanya ebisiyaga mu kereziya naye nga bayita muki mu maseminaaliyo. Bamu kumwe kakati mu myaka giri gya 1950s so Alinsky yabyogera bwati n'agamba nti kakati mu 50s and 60s n'agamba kati tufunye amaanyi mangi kubanga tuli buli wamu n'abamu mu ffe kati ba bishops. Bishop omukatoliki nga talina kukkiriza nga musiyazi nga yajja mu kereziya kusattulula to break the church from within. Of course church tewali asobola kugikola ki kugimenya kubanga eri ku musingi gwani gwa Kristo, naye bakola damage y'amaanyi nnyo. Kakati bamu mumwe mwawulirako kalidinaali gwe bayita McCarrick mu America. Kalidinaali oyo ye yali omu kwabo. Kiteebereze yafuna obusaaseredooti nga talina kukkiriza, an atheist, abali mu project yani ya So Alinsky. N'afuna obwa bishop ne bamutuwa n'ekitiibwa ekyobwaki ekyobwakalidinaali, era yakozesanga nnyo ssente okuba nti akolesa kinga charity naye ng'akyamiza abantu bangi. Yasiyaganga n'abaseminaaliyo nga bishop. Ebintu bino lwaki mbyogera tubeere vigilant tugule amaaso gaffe. Mumusomeeko naye McCarrick. Recently ndoza oba a year or two ago Papa yamugoba ne ku bwaki ku bwakalidinaali. Wakati yinza okuba nti tuza tannafa musajja mukulu mukadde naye damage gye yakola mu kereziya y'amaanyi nnyo. Okitegedde? Kati naffe wano tulina amasomero gaffe tumanye nti ebintu bino bigenda bitandika. Mulimu yadde batono ne mulimu n'abasosolooti yadde batono, ba brothers yadde batono, abasisita yadde batono. Waliwo amasomero gaffe gye tuyita amakatoliki naye ng'ebisiyaga bikoze eki bigayingiddemu. Abazadde muggule amaaso mubuuze abaana ekigenda mu maaso mu masomero. Bw'oba osobola omwana ava awaka agenda asome. Ebisulo bifuuse eki breeding ground ya bisiyaga. Bagenda batekamu ba agents baabwe buli wamu. Abaana abo ne bagenda nga boonoona bannaabwe. Tutuuke mu kiseera naffe society yaffe ebereko icing ya corruption. Bannange ekintu ekyo tetukikkiriza. Ekintu ekyo tukole ki? Tukirwanyise. Kubanga nze mbabulidde gye mbeera damage gye kyakola mu America, gye kyakola kereziya. Kati bagezaako bugeze to recover from that damage. Naye nga si kyangu. Ffe tetunnaba kutuuka nyaawe naye nga tugenda. Do you belong to the way? The way of Christ, the way of reason, the way of faith? Or do we belong to the other way of darkness? In icing ya rottenness?